Uganda y'enkya. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 2M6 588 oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Sikanya naawe ojja kukitu ojja kakana ojja kitu ojja kukkiriza olwampaka era President Museveni asinga bana Uganda amagezi tutambulirawo goyaga kiwakanya nkiwakanya bana Uganda tusirise busirisa era okusirika kwaffe kulina kye kututegeka oyawula amaanyi n'amagezi oli akozesa bufuzi akozesa amaanyi ayina amagezi gwadde osubirayo ekitu kyemwanyi okufuutuka essaawa zino waliwoolanya. Ebi nawe ebintu bijjo tubikola naawe ebyo abasomi waliwo bikoze abasomesa n'abakozi amawulire nga mwakoze eki ebyo nawe ebintu bikola ne President Museveni emyaka ana gonna gafugidde maanyi na buyinza kugira kwekakaatika ku bantu nakola amaanyi ago yagateekamu amagezi. Omuntu alina amagezi osokukwata emundu n'ogenda ng'osasira abantu amasasi ku kkubo n'ogenda ng'owamba abantu abaana b'abaana oyo aba alina amagezi oyo bw'oba olina ky'oyagala oyisaawo n'okwata emundu n'okuba abantu bate batalina kye bakukoze n'okwata abantu baba balina baba bakoze eki baba bakoze eki abasanze mu mayumba gwe n'okuba omuntu yettisse ekibba amagye g'odumya balina ebibola ate amagye baga mundu zaaki so twawula abakola mu zzu owero diyo omuwadde emundu omuwaddeko n'omuggo ososanga omwana wali n'omusamba kino omusamba osomya kandi okasanga tekana kikakozo sakasamba bw'osanga omupiira mu kisaawe ogukola ki kamuza omwana mupiira nedda bw'osanga omwana omupiira mu kisaawe ogukola ki kiri kiba kisaawe oli bw'akuwa omujoozi n'akuwa n'engatto z'omupiira aba akuwadde genda vuga bano kayampaka kusamba mupiira omusirikale bw'omuwa emundu n'omwirako n'omuggo n'omwirako ne tiyagaasi oba omuwadde genda mu katale bitembeeyo n'omuntu atalina mundu atamukubye ejjinja talina kyamukoza akube bukubi mu Uganda olaba mameka abalina emundu bangi abazina ne maka gaabwe bangi abazina ne maka oza baziterekedde bisolo naye ng'omuntu alina amagezi atosagikwata n'okuba oli atalina kyamukoze singa abadde talina amagezi nga kikozesa ku busiru singa kinalaba omukulembeze kati njogera ku mukulembeze Joe Biden yali akalinya ku bukulembeze bwa United States of America yalina akaana kato ke yafukamirira naye waliwo controversy ojjukira George Floyd oli gwe batuzaako ebivi abapoliisi waliwo controversy nti ekifaananyi ekyo omwana gwe yali afukamiridde President Biden yali yeetondera omwana oyo lwataata we ekikolwa kiri kyeyamukozebwako wabula n'essosa endala eraga si bwe kyali nti omwana oyo teyali gunda naye ekyo kyonna kyonna ekyali ekifaananyi kyenzijjayo image President okuvunnama wansi n'afukamirira omwana ekintu kyonna ekyo ekikolwa obwo bukulembeze bwetoowaze oyo alina amagezi ate nze mpakanya n'omuntu waga nti abazungu basosola lwaki tetudda ku mayinja oba tubuuze abalabi batandike n'okukuba essimu abatulaba mayinja alina amakulu oyinza okukwata data w'omuntu agule data we
kuwebbeyi katugeze oli mu Uganda kadata kafo data yafuka kadata okay kale tujigaziye atandika okulaba mayinja embozi tujigaziye sente y'ekibi eyononye industry eyononye gwanga lyo President 7 yakwata industry nafuna ogusawo muno bateeka empiira ja training nateekamu birije kitibye nategamba mayinja bakathani kusasira ba full figure ba King Michael Big Eye Bebe Cool Jose Chameleone bona bagende kubani bayitiriga oyo muzemu banji full figure mazemu mbate njoga bayimbi bayitawe yemuyimbi full figure omuiseje full figure si muyimbi wamma okay mujje mukali full figure mujje Big Eye muyimbi muyimbi kwa yakoze ko kulonchi kula gulandi wali full figure so yaimba full figure ozunga yakola lonchi wa buli ayimba inakola lonchi goza buli atontoma abayimbi wali President 7 muyimbi kati mutimbe ku Easter wala be full figure mutimbyewa kale kati muninde ku Yidi so President 7 manyi hit zalida mba mutimba wa ngate yayimbya ku birthday y'abatawaniwe chokanga muyimbi chokane bayita abayimbi abalala full figure yayima nyimba ki ku birthday y'amozi kati yo si muyimbi tumujjemu kati yakwata ekisawo n'ateeka mu bakati unibe naye ate kati bamayinja kibalina kimu bali mu okutegeera balinga nsenene ensenene bamukutiya zeerumaluma ne zeerumako obugulu n'ebyoya zanguyizaako agendo zikongola mayinja wayanguyizaako mu President 7 kati babateeka muli muti nenze nyolera wa tokyadde eno neri ne sendi ne bazisala kati ne ebigambo bino era nabyo katubyogere nti ensimbi wali omwandiisi omu eyawandiika nti era nebaza Misa Kisemakula webale kwepositioninga goza Misa Kisemakula yagambye yavudde mu Golden Band wawuddeko nga agamba nti avudde mu kuyimba wangi kati mutemwina bwongo yagambye ekimujje mu Golden Band alina sukaali alina pressure nduli abadde abirina naye kati Golden Band abadde ajetika ku mutwe tavudde mu kuyimba nti wakati fena abasoma public relations buli statement tugisengeja nti bwe tugamba nti waliwo ekintu ekitategeerekeka sukaali obadde naye pressure obadde naye avudde mu kuyimba anti wuliriza abadde nabyo naye okuyimba akoze eki akusigaddemu avudde mu band kiraga waliwo ebibuuzo ki oba sukaali yamufuna amazifuna Golden Band nga yamuteeka nga ku gundi ne waliwo n'abagamba nti mayinja naye sukaali yennyini ne pressure yafuuka sukaali eri bayimbi banne nti mayinja yennyini sukaali na pressure mayinja bwe mulaba nti si mwangu teyeesigika mayinja ye kennyini pressure ate omuntu wenkwe wetta wekka omuntu weekwe wetta wekka eno kati mu people power tebakwesiga ate kyali nawe kati gusokola diru ne mayinja ne mwali ne kati bamwesiga kamuzo sokola diru ne mayinja ne mwene yale mu tebamwesiga yego yakyogera bakyogera wano kennyini President 7 abo bennyini abo tabeesiga boberanga nze nalabako lumu omubaka namukyaza ku mpewo ng'agamba nga mubuuza inaye NUP bikinanga gwatamanyi nti ababaka baffe abasinga bonna babagula nemuga nga muli chipu nnyo bwe mutyo kati n'omubuuza naye bagula babaka ffe bonna abali mu kalwa basinga gwatakyanyi nti babagula nenga naye mugule yono MP ali muka eyasoma public relations statement emala nti naye mugule okitegeera kamba buulire nze kintu kimu bebajja ne baŋŋamba tukuwambe ese boterera wadde wagize gundi abantu nagudde ku accident owulira n'amaanyi manna sole bivi lyakyuse waliziza buzza no Faruku Munga agenda kuweereza gundi tofa kamukubire nako bayitawe yoze no tusooke tumanyiza oba mayinja so tumanyiza oba mayinja kasooke nkubira abantu b'omugaso nyona kubiddeko bwati okay obubaka buno naye abayimbi nabo bennyini basooke babutwale nabo babutegeere nti amazima ga Katonda mu ggulu abantu balaba bantu bategeera abantu bano be babawagira ojja kugamba tukolera famire zaffe yes mukolere embuto zammwe nokola kimwebale muwonge ku Yidi yagamba ki ate katukyali ku mayinja kuba sente y'ekibingi giyononyemu abayimbi leka ntwakyoboyononera abantu data leka abantu bawulire on point construction kati omuntu agule kaddata ke azunge Haji salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yidi mufitire
Idi mfete idi mbaraka so. Idi mbaraka. Thank you. Nabayo Sega. Oli ku Uganda yencha ono ye brand ambassador wa On Point Construction Uganda Limited abasangibwa in Nansana opposite municipality council ekyo. Eso. Kuliko omwana. Omwana tanaba kuvaayo bulungi. Tukyalina obuzibuzi butonotono. Omukyala bakyamututteko munda kundoza ajja kubeera wa operation. Ajja sumulukuka. Tusuubira ekiro kyaleero Mungu ayinza otuddamu. Ate wabazizza bulungi. Bayita bino ebintu bakawa bibaza. Bakati basumuluka agenda sumuluka kiro kyaleero. Enkyogula ebyenda ate onoogula ennyama. N'abanajja kuyidya ewuwo ate banajja kulya bagenda kujja nga baleese ebintu sukaali munnyo kukulaba ku mulwadde. So abantu sooka bajjukizemu On Point tudde ku nsonga tubadde wano ku nsonga actually nawe katukubuuzeko tuwo opinion yo mugambye ku bya On Point sebo nga tonnagenda ku On Point. Omukulu Ronald Mayinja omumanyi? Omukulu ani? Ronald Mayinja omuyimbi. Mumanyi bulungi omukulu oyo. Yayimba akayimba nyagula ensi tuli ku nkenke. Naddamu ne tuddamu mulaba nga ali eri mu kibiina gyaka ensi ne bagimugulako. Kati yakufulumiza akayimba twagala kakuuliza wano owulire kati kagamba mbu ye bimulemye. Mbwe byotunda enyale mu bimulemye. Bimulemye? Wannaye. Mayinja wamma bw'oba omulaba kisaawa zino oyinza muwa kifaananyi ki? Abantu abo abayimbi ojja kunsonyiwa olw'okubanga nze nti emirimu gyange ebiseera ebisinga mba eyo mu field mu nsiko ku developing nsiko z'abantu zijja mu bibuga. Obeera mu nsiko wafuuka muyizi. Ensiko nzifuula bibuga kati sitera nnyo okugoberera nnyo. Nyiza okuba n'akayimba akapya sikamanyi ke yafulumizza. Tomuteeka mu bayimbi si takyali muyimbi. Takyaliyo. Yafuuka munnabyabufuzi. Naye ate esimbawo wololo akuba pereketya. Soko otunyonyole On Point wamma. Promotion gye bali. Ne promotion eriwo. Okay. Kati On Point Construction kituli mu kukola essaawa eno. Era nga bwena bali mbategeezezza nti tugezaako okuyambagana eri bannayuganda bannaffe fenna tuli bannayuganda ate ffe tulina okukuza ensi eno eyaffe ngaffe Uganda. Tulina promotion one woba oyitidde ku Uganda ey'enkya nga kutuuliridde. Ekisookera ddala tusinga kwagala tukolera omuntu akomewo ye kennyini ku Uganda ey'enkya agambe nti no bannange Uganda ey'enkya kwe nafunira opportunity n'ensanga abantu bano ne bankolera bulungi. So promotion gye tulinawo nti bw'oba ozze ng'oyitidde awo tusalirako ddala ku services era ezimu si zonna naye ezisinga ezimu tuziggyako ne ssente. Ne tusooka twagala abantu basooke balozeeko ku bye twogera practically. Babirozeeko babikwateko mu ngalo ebibala ebyo. Naye nga tutunuulidde nnyo abantu abazitoowereddwa construction ne tutunuulira n'abantu abalina ekirooto ky'okutandika. Nga tebannaba kukola errors bannaabwe ze bakoze. Ffe already abakirabye tukuyambako okubanga toyigira mu nsobi. Oyitegera ffe tuzirabye ensobi abalala ze bakoze ne zibakositinga ebizimba okugwa oba ebizimba okuyimirira. Kakati ate twagala tulongoosaawo. Bwe tunamala okulongoosaawo etambula biri smoothly. So tusaba abantu baffe beeyambise promotion eyo eriwo. Senga obeera nga ozze ng'ogidde ku Uganda ey'enkya tujja kusalirako percentage nnene nnyo almost eri mu 45%. Kasita oyogera nti nno nze nabawulidde ku Uganda ey'enkya. Kuba kye twagala n'emikutu gyaffe gino gisobole okufuna ensawo content gye zireeta esobole okuba nga egasa bannayuganda. Kubanga bannayuganda tetujja kuzimba kokka wabula okubazimbira ddala okuviira ddala ne ku channels zino taking information basobole okukumira mu kumanya beekuumire mu kumanya ate bamanye wa okumanya okutuufu we kuli kubanga ne information nayo electric. Sometimes
sometimes wojija nawo olumu emwe bantufu emwe etagalamu so ye promotion eriwo kati akaseera kano sebo kali tata so kuba we namba y'esimu namba y'esimu eri 07 55 311 525 kati namba jemba wadde eya Airtel eri ate ku WhatsApp kakati oli waba yagadde okutufuna ng'ayitidde ku MTN MTN oli abajja kukuba ku 0 oli abajja ku sorry munansonyiwa mbeera wano nga ndi kumwe ate nga ate ne munkubira essimu I know yeah so hello ko oli sebo Haji hello ko oli Haji bakasoma bamukubidde kale katubawe ndiziriwo falo kibano omwana oba ekisa kimusimbi ani Haji ne mayinja abadde akukubira ne manja wadde akuba njijjeko essimu yo oba nzijjemu hojja Ronald mayinja wuno abadde akuba naye mayinja wuno abadde akubira Ronald mayinja nja kwasa essimu nja jasa saa kumanya nja jasa naye nga tumalirize ekintu ekisinze okwono neggwanga Uganda President Museveni yakwata ensimbi n'amanya nti bwe nziteeka mu buli industry abantu ne beerumaaluma ne mbateekamu ebisawo ne mbagula ne badda eno ddala ekituufu eggwanga nja kuba ndi 45 abayimbi okuva omwaka gwa 2020 wabalaba nga bakuba amavivitata tugule amabaala gagule ne bagenda eggulu ne babamala bwe bati ne babakwata basinga sente za promota ne balwana mayinja bonna baani bagenze bayimbye ku bivulu by'omukulu kati essaawa eno banoonya kudda bagwanidde okusonyiibwa nze nabuuza bajjo si ku maaso yali ku Facebook live n'agamba nupu entamirwa bigambo bangamba ndimbega bangamba bino ngenda va mu nupu naye mbagamba bwe banga mu nupu mulimu abaana ababagobamu lwaki temugenda mu jema FDC weri lwaki temugenda mu FDC DP weri because branch kati kale jema weri FDC Federal Alliance weri UPC ogeze kuba namwandu ate gundi anti muntu bajita anti muntu so anti alliance for national transformation tiyachiwa anti muntu eyo ekati ekibina kya anti muntu wekiri nakyo wali ekya go forward kiki ali ucho kozani yali nyini kyo mbabazi ali wakoze ya takiriza ya President 7 waliwo ekyagundi ono onani mbega eri tumwine tumukunde si mbega tayali mbega mu government yaliko mbega yaliko era taites dokita bosoma dokita osigala dokita batuzanyidde ku bwongo okitegedde kakati lwaki temugenda mu bibiina ebyo nenjala etandise okunnuma actually lunaku lusembayo sisala dofiirwa oba bifotya ojja ddumala nobona ekyokulya n'okinsiiga abantu ojja ndiira bano banyime yidi bambi mumpite ku yidi mbeegayiridde nasi naye tompita ku yidi ng'oguze kilo y'ennyama 2 ng'ogenda kungattira emmere bajjo yakuddamu ki talina bwongo buyinza kunziramu naawe kati sinza kutuula ku pano nze bajjo mayinja full figure bakafensa bebe kuru ogateko kiwanda kati pano actually capacity yabwe ntono nnyo kuyange sente y'ekibiji ekyo todumiriza naawe kyakisuubirwa kati baagala kudda mu bantu bate tebabaagala bantu ne mayinja tagala kudda mu bantu tanakyabagaza ne mayinja olwimba luno alukubye nga kati tuli mu Mozi project birthday na biki olina mukyojjamu
atunda was project lakati muyimba nawe yayimbye munaku musanyi ne musaba abantu bamusaba abantu bamusamba artist aleta omulala kati sawe ntuli mu Muhoozi Museveni ani yamuleta bantu baleta Museveni kati yoka abantu awa tebasa kuleta mulala Museveni era yaleta abantu bagamba bazenga baleta abantu nenge electoral commission erangirira balala nagambye emyaka 3 Uganda egenda kuba ni muzahama gyo tegenda kubeera tisa nawe babyogera nakyo nalinyo bwe munkwatako munjagala munziza yeruzira mulabe ekinagwawo tsunami anti yali agamba abantu atugamba bomundi gezaakakwateko buli kimu ekyogedwa kibaddewo ekimwe besigye ya government kemuddamu okunkwata ne muntekeruzira mu jalabe kibaawo tekyabaawo kyekyaliwo obuwani yajja Bobi najja n'agamba omwaka guno gwefuna ndaga muntu weebereremu guno omulundi President Museveni nabba akaluba na Uganda bagenda kwesitukiramu waliyo bukyobaawo waliyo olabyeko Winnie Dono nga Ssaabalamuzi nga lwana ne mulamuzi munne anti era omukulu akyafuga wangi omukulu akyafuga anti kati akyafuga malunda mufuzi malunda mukulembeze waliyo ogenda kubawo tipepa alonda ki walonda mukulembeze walonda mufuzi nalonda mukulembeze wangi nalonda omukulembeze kati olina ki kitegeeza gwe walonda okukulembera akukulembera naffe abalonda omufuzi atufuga nekino kyaku bana abantu tebayiga oba bajjemu kyakuyiga bani mayinja abo baganda ye nali neebuuza Munyankole mukiga mugishu kimusoga kigwe bakutte mu bayimbi nti bamuguze nti azeri na baganda nange baganda omayini nya Buganda kyekitegeza omanya baganda kyekitegeza enya baganda machi kyekitegeza kitegeza kita ngabo ganti ni muganda uba buli linya kati yego wamala ya mala abaganda ensonyi ku nsonyi okimanyi kiki kwa buli nyale lyava kuli kuki wamala ya mala abaganda ki ensonyi wamala yasoko kukuma go olubugo abaganda bekola ki ne bebugiriza abaganda kitegeeza omuntu w'emirembe ayaniriza buli omu anji naye mukwaniza buli omu kasenyanku zasenyeze ziri mu kya abaganda mwe byonna bikolebwa wano nagamba okumanya project Buganda gwa wansi kubanga abaganda basuka ne bagiragira baleka ne dobozi liwulirwe bakola ki bebasirisa nagamba project ya gundi ya parish model wano Buganda basinzo teka sente ntono ngate wasingo vo omusolo omungi toba na magezi baleta sente za parish model waliwo mukyala aliyo ku Udero bamita Deize baleta sente za parish model bampaka emitwalo 2 ne basakeza membership omutwalo gumu ne bampa mutwalo ne kulagulanya batu obukadde kulira baleta obukadde 5 okuva ku KCC batukire ku Udero ilyawo na Bulagala wa Deize ne bakwatako akamu mbukaddeyo mbakulu abantu wadde sente nga akasiimu basobola okuyigga endala nababuuza accountability bwerijja ng'esabibwa ezo sente muzititeekamu ne bagulayo ne keeki beebaza abakulu okakana nga wasigadde miliyoni 2.2 mu musimaamu 3 ku bukadde 5 ate ku bukadde 5 obujja gavumenti ejja kuwa omusolo ziyitira mu banka mwafuna sente ne mukola n'akabaga abakulu mu beebaza si kabaga nti kwe tuli enjoy kugula keeki zigende mbakulu baboyene ku sente enkalu okusasanya tema sente awo naffe ne batuwako twekubako enfuufu omutwalo gumu basiga miliyoni 2.2 mu kibiina tulimu abantu nga 30 twekulakulanye kati omanyi kye bakoze budget tegira tebajja okukola accountability sente ziri abaleta sente ku KCC bebajja okuwa amagezi bajja basa genda ogula ekyalani kya 3 mugwene material akola pad nababuuza pad zemugenda tutunda
zimugenda kwa mugenda zitundawa mbokale batukoleko ne kumaka kando enkumone mubuza omala banga che uwonga toguze kando ndi malako ne myezi 3 kati ugozo government mukumide atene bino bi institute nze nabigo ndaba abantu mbundo mujigiriza omwana okola sabuni kando simanyo kando ebyo liquid soap ewuwo osabuni gwe bakola omukose mirundi emeka mwezi kando zikoze ebyo tebiri yeri ewaabwe tebiri yo abasabuni ndoza nandi bawulirako ne liquid soap sabuni ne kando sabuni onagira anaba kube ekisoketu berekiri alinako eryo sabuni anaba ono wali liquid amazzi ayoza asimura no lekeria nawo mubiri bamwita shower girl jali oyo Eliana yani mu supermarket yabamu Eliana aba Elia yozengoye mu kaseera kano sa government ekwata sente ezo neziteeka mu abo nti ebintu bino ne ba promote linda ko ne ba promoting abantu abalime ebintu ebikola ebintu ebyo sabuni ne yechecha kanda biche ebirimu ebyo biki ebikola ebyo ebikola nga sunflower na bichibuto byonna byonna ebinobera muguni mu sabuni singa government ebi promoting and ebigano wakati sabuni wa busai wachi ewuwo kwebyo byonna inawo bya gundi meka amazwa liquid soap mulina wawa ni yes akola ki lakasimula akola bichi bintu webi n'ebintu ebirala bino so mu ina carpet munju no kawoya omuntu asinga okugula ebintu ebyebbeeyi omugagga na parking ku supermarket n'agamba nti eramu ebintu n'agula ebintu bya mitwalo 2 tateekamu bya buna Uganda ebyomuna Uganda byateekamu ekinene ennyo binyeebwe biparking ate ne Kenya kati bijja ejja kuba debate ndala kakati nkulu nnyo kati mu abaganda bamayinja nkuzaayo okulaga nti mwasibwana mwakubwa empale mu mutwe sijja kirumamu abaganda abamu kubanga nze nina okwejjamu yes sibona abaganda abamu gwe muoli abaganda abamu sebo nkujja ko omuzindalo ati nkujira nkulage lwaki nze mwendi nalya nze buli kimu nkinomu obujulizi nze mwendi nalya addi okulya njagala ombuulire sajja tunanywa bunywi oyinza okukwata kati okulaga nti abaganda mwakubwa empale mu mutwe nga nawe mwoli oyinza okukwata ekkubo n'ogera n'ojja ku interview mayinja kiringira kulira kasoli ku ttooyi okujja interview ku mayinja n'okusanga ow'amawulire mayinja oyogera ki ku kino mayinja bakyamujja ku interview kati agambe ki ategeera simuvodde gweoyinza omujja ku interview twogera amazima kale tugeze omanyi bagamba tuvoola tuvuma bwe tuba ku mikulu twogera okoze omukolo mayinja oyinza omuwa obwakyamani bw'omukolo gamba yoba nedda lwaki amazakalo na muggulu bwabeera nga sente nze sisawa mwesiga nze wembuusa buulisiza omuntu nti ategeera oba nedda sisawa kwesiga mayinja kaseera kano ku nsimbi si sente osooka bwongo omuntu akeera ku makya n'oyigira bafamire ye ekyokulya n'otandika okwefuula bwoti nze mba nkubuusabuusa leero oli eno enkya oli walala mba nkubuusabuusa leero ogamba Museveni mubi leero enkya mulungi bizeemu nti ate nedda ate obuusabuusa omuntu omulabira wanti atansozolika kwogera bitakwatagana oyinza okukera ku makya n'otuuza wano mayinja nawe n'otulaawo n'omujja ku interview omukutu bajja kugukyawa bayinza n'oguggala abantu bennyini bajja kubba wikootinga because batya omuntu aguze eddato wa buseere ng'agenda abikula asanga mayinja amugambe ki mayinja kyalina ekintu eyinza okukyusa eggwanga alinga basajja bifule ozimba otya ennyumba n'otuuka ku bbaati okukomerera n'ogamba nti ebbaati ndikomeredde bubi ne lijjawo akatuli ennyumba kanjiiwe abaganda bagamba ekitiibwa kikira ekyebikkwa n'obwogenda egindi ng'olina ekitiibwa nze gyempitira siina sente nze ni musajja nokyatugera tuuka mu kaseera nga abayimbi antu bakyaweebwa kitiibwa ekigambo kino nkyogera bonna tebakyali muyimbi aweebwa kitiibwa kati abantu abaweebwa ekitiibwa mu Uganda balinga abantu nga 8 nga bayimbi Semakula
Moses Matovu maji nkugamba ng'omunyi anti balumaga Jack Kizito oyo kati ate kati omuteke mu category ye kubanga tomusanga ko ngasaba akonga ka covid talwazanga ko mwana n'omulaba Jack Kizito agirwana nagenda mu ddwaliro ne walera bemuyimbi agenzo mulaba bantu bimusondere Jack Kizito si mu bubinti abayimbi okwesondera akasende nedda kinayya afubye okulaba nga yeekolerera tasabiriza kati Jack Kizito omuteeka walukagga ate walukagga tetunnamulaba tetunnamutegeera bulungi tumutegeera naye tetunnamulaba bw'ojja ku radio baga sooka mufumbiro mu production naye tetunnamulaba okitegedde tetunnakakasa muyimbi kyawo omulala tetunnakakasa Kipalaso Kwezi Kenzo yagere so Palaso ayina ennyimba twogera ku bayimbi ng'oyimba oluyimba ne lumala emyezi 6 Eddie Kenzo sebo wali omusajja yaleta bireke biti yazawa biti yaleta biti omwana wange kwalya oba Uganda nefuna amalwaliro Eddie Kenzo azimbye amalwaliro ameka okuva yafuna biti ebyo kubanga aleta biti malwaliro ameka agazimbiddwa n'eddwaliro ly'eddwa lyalema gwe mubuuze Eddie Kenzo yali munaku gyozaalwa ozimbye amasomero ameka abaana basomere mu bwereere ayina academy eyaki ey'omupiira sebo oza buli omu musambi naye ayina wezimba eddwaliro omwana omukazi ajja azaalira okoze eki kyentandikirako nga nfunye ssente mu Kiganda ewaffe ngenda zimba eddwaliro abakazi bakuzaalira nga bwereere buli omu abyogera onoonya kalulu kati ekyangana okusoma ennyo okwesimbawo abantu mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya